agikuba mu Kanaani mama bagimusaba emirundi emeka esatu muina lumo oluyimba olwo katika kibiriti asimu kajjalagadi yakakuba bakubira manager owaye Blaster tumufunye tutya tumutwala London nga mpawa muka wanji London saganirawo nabagambira mulina nambuza aliwa nemgagenze kwano manju mutoyi nanga mumpe nemga bakutewa mayageze muwala jiwa nangamba fish better serious mfune namga soko je nekitambula nga jaga mugamo okimanyi ogenda London twatondo wala olonjagala nnyonyi twambuza bubuzo washoda waka nakola ki nga mwana nga mwana ngamba mwana simu ono yampayo sho ziri 10 biki nga mugava mu ebyo nno eno nnyonyi bana iraga simu yaye mulwadde passport tetuzifunye babiri njifunye ogambe kali naloza passport ye visa ufuna passport waloza passport ofunye visa chiwedde olagayo bulazi wali tugenda London muyitewo mmwe Sebo, nyabo, mwana wa Katonda wenna ali eyo. Eno yera Bongo Charity Foundation. Tukola art for charity. Nga tuyita mu bitone ebyenjawulo omuli okusiiga n'okukuba ebifaananyi, okutonaatona ebisenge ne art. Nga jjayo endabika y'ekifo. Tukwaniriza n'essanyu kasitoma waffe oyagala kugula art waffe oba oyagala gwe mwennyini tukusiige mu bifaananyi. Olina omwagalo awo oyagala kumutonera kirabo nga kuliko ekifaananyi kye. Tutuukirire wano ku Bongo Charity Foundation buli lw'otuwagira ng'otuwa omulimu oba ng'otugulako ati waffe mwe tufuna obuyambi obulabirira n'okusomesa abaana abato okuva ku streets ez'enjawulo abataliiko alabirira bire ku namba y'essimu noti 7 noti 346 827 Le Bongo Charity Foundation tukola art for charity. Come paint your legacy with us. MC Fish but tugenda mu biography manje kitegeza biography sasoma naye kati kinnyonnyole bulungi kale tugenda mu byafaayo byo ye biography omuyimbi Rasta Blaster sokoleke waliwo ekintu ekyambonyabonyanga mu ssomero omanye ekyankubyanga nanga sente oba wakali asijja kuyambako tutandikirewe tugambo lingi nange mbigambo linga bugambo lizibimanyi nnyo ekigambo ekyansuma nga teacher yakubanze nga njiyita briefcase nga akubanze gamba briefcase nga briefcase somero kyeryo katwe nolo dikyaliwo nga gamba atya yogera briefcase briefcase Fish gamba briefcase briefcase nava ne mu ssomero nego banze ka gamba briefcase akusoma kuno omuyimbi Rasta Blaster omule mirembe yakuzigira akagaati tokabira wano ndabo otandika okukola amaaso mitwe by'ekijega togira Master Blaster alichali wange nnyo Fish ne yamaziga kuli kumpi nati bamwoyo we bajja yagenda mu ggulu sanyuka musanyukireko tayinza kera mu ggulu kubitwakola ku sitali tayinza yagenda mu ggulu twabayogereranga ebimansulo naye ayizogera mu ggulu yenenya kusaawa esembayo ddi Katonda ansonyiwa eyafa sasi kikutukaawo bwe bakuba esasi bamuddusa mu ddwaliro afiira mu ddwaliro Blaster atayambalanga sapule yagikwatako ddi Rasta Blaster gyati okuyimba ayingira atya comedy atuuka atya ku ntiko Fish story ya Master Blaster yeyo mpanvu tugisabule tugirye episode fenna baginsaba kakati eshatunyuze ku Rasta Blaster Fish bannange Master Blaster kati duo ezasooka okuzanya ba comedy ababiri zaali duos biri ngo JK Amoti ne Eddie Kigere ne Pade producer kwetuli abo bali bakabejja baffe
eyaddako ezaaliddwa bbiri Master Blaster ne Litojo owa Galaxy kati nze nga nkola ne Snake MC Snake omanyi ngera yeeyita MC Snake nga nze neeyita MC Fish Snake Fish yaha okitegedde nga ng'oggyeko bano ba Abe Mukiibi ab'emizannyo gye gya theatre naye nga wano mu field wano nga wotalaba Amooti ne Eddie Kigere ne nani ne Pade Bitama kati ng'olina okumanya ng'ogyalaba Litojo ne nani ne Master Blaster ng'ate nga wodde ne walala ng'olaba Snake ne ani ne Fish ze zaali gundi zimeka 3 naye nga Amooti batusingako erinnya b'amaanyi okitegeera kakati ffe ne tukola ey'abagundi baali bagiyita ey'aba Master Blaster Crazy MC beyitanga ba Crazy MC Master Blaster ne Litojo ffe nga tweyita Balwasama family eyaffe ngeri eri bagiyita Amalwa family ndozo okifuna bulungi kitegedde bulungi ze zaasooka mu Uganda era tebakulimba zidduwa ezaasooka pioneer mwaba inspiring abantu okola zidduwa kitegedde kakati nga wenkunyonjera nti ba Amooti bo baali bakabi nga bakola ku radio ku magundi okitegeera nga bano balina ekyabwe babeera bwayiise Balitojo babeera bwayiise nga ffe tubeera Katwe okitegeera nga ffenna tuva mu ghetto kati nga ba Amooti kye batusingako balinamu akamotoka naye nga ffe tulumba naffe toyinza mmanya oba tujjidde ku bigere oba ku mmotoka kati Amooti oyo yabeerako n'emmotoka neevaako oluggi naye ng'agikwa oluggi alutuddeko bw'ati ng'alina oddukwata tekakuwaayira naawe laba nnoono ng'avuga oluggi alukutte waati alukutte lutti ye ku saidi ya Amooti yalinga oluggi lwalinga lulamu Amooti nga abadde ne sirika ekimonoka sirika ya black kati yafuuka ya yellow oba yagikuba kala emirundi ng'emeka eyo gye yawa muwala we producer mbu yebeeramu emmesi eyo emotoka ewangadde yawakoko ku birthday eyo emotoka ogiraba weba eyogera eyinza okugamba mbonyebonye n'omwami ono eyo emotoka ne Big Punisher tomumanyi yasulangamu nkutidde kati nga emotoka yetukanga eyaki eya Amooti ayo ne bapade nene tujjanga tulanda kati olunaku lumu ndi ne Blaster nga ffe twayingiriranga mu truck gye bayita Love Ride Anthem ya DMX cha tuduntuncha la di kakati nga mwera mwe najja oluyimba enseyo none se ensegudde dalu we waliwo omusajja toda kati Master Blaster nga balina ekiyimba mwe baluyingirira ne Litojo era oluyimba lwali badde na lwali Litojo kubanga yalujanjawazanga nnyo liyimba ki embooko nga lwe alutandika aleluya sibalimba aleluya nga lulinga lulwa ddiini nga anthem ebaleeta kuki ku stage ffe twajjiranga mu Love Ride Anthem bo nga bajjiramu eŋŋoma ya Yesu munnange Master Blaster bukya ku makya nali nsuze nabwayiseeyo nalina ka girlfriend kange baali bakayita ka Babula nga nsuza nga Blaster ategeddewo wayo twagira kubanga bwe nagenda ngaebwayise nga ninabeera na Blaster Blaster we yajjanga emaki Katwe ng'alina kubeera nange nga nze mutwala mu ghetto zaffe munaye nga tunywa walagi waffe namuga ngenda sula Kababula kaali kakola Ndioke era kyanumanya akaana ako kantwalako nga sikazaddeemu mwana Kababula oyinza kwetuli kakati nga mugamba Blaster nsuze wano wansi omanyiwo
ngamba nina ekintu kyenjagala okukola ki okukola Master Blaster ne mugachi ngamba nina chali wange producer amuyita Jeff Jeff yakulanga ne Didi ka Jeff katono kawanvu kamanyi munayenga ngamba tugendeyo kuki ku studio ku macha tukole kyamuga nawo manyi saaza tugenda ozokoka saaza fozi manyi 8 mba ndio nga Blaster akonkonye kuki ku ewa kababula babula ngamba kakati mwe mugende nemugani namo 1500 kandi kulekere osolemu eminwawo deni wenjija tuba tuvudde tukole ki nanga mugena ntika studio wali nti anja kubaleetera emmere munange mu Master Blaster nga tusangayo Jeff walaji wao nga walaji aluma wa lusanvu uyo Master Blaster oluyimba yalukola ndaba ewa Jeff ya producer walo teri akulimba emboko teri yalukwata mulala ena yalukola kolo lunaku nalutuwa ku sawezi ezemeka ezekiro yadde anthem yabaleta ku stage ne Litojjo era Litojjo teyekwasa omusajja yamukubira namugamba jangu ono omusajja atukubidde ngoma kuba kumbe Litojjo ye yali ow'amaanyi nazalawa ono omwana kyakoze eki kyakubye nga muyita ng'alowooza Litojjo okuva dda azalawa nagawa obu studio bwe bwayise si akakubira enze ye Litojjo okuva dda nga tanatandika nababe musiki kubanga yali bondya ye mukubi wa bikonde nga tomuzalawa era Litojjo nze obutagiranga kungiragira namugambirawo nze nina kansa osooka nkube ngome n'enkufiira mu ngalo yali mukubiri Litojjo ne kati mulwanyi muna Litojjo ng'azalawo engoma mwamukubira yamukubira Master Blaster namugaja ng'oteekemu kubanga nse kusinzira oluyimba lwali lutambula nga ndaba Litojjo yalinamu ebigambo ebirungi kati Master Blaster ye yayimba bibye kyawulira kyakola ki nengo oluyimba lwalingi chorus yalinga haleluya era agamba nti oluyimba olwo alumanyi nnyo anoonye Jeff eyalukola oba akyaliyo oluyimba ng'omuyaya alutuwa embooko era nze namugamba nomugamba kino kyolese kyakusomesa abantu Jeff n'agamba kituufu yeyite teacher era Master Blaster nadda naga Master Blaster the teacher nikatuulayo omanya okujjayo olukintu nga muga just kyaba ku comedy kujirako comedy ku stage mama alutwala mugundi Edeni omuyaya alukuba emirundi emeka ebiri mama nange ndukwata twalinanga siddi nduleetako mu White Nile ho nga mukubira Master Blaster ine namba yali MTN nga noonya abachali banga mwana okimanyi tuwakubye yiti nangamba nange tomanyi eno kyekiri Litojjo yanoma gomanye nugwe yali awo ate bamuyita n'agaana nanti yazalawa kujuka kino kyakisajja nanti yalinga Basudani nga mukyafu leka kutoshukupia ngumi songa musajja ali wali Master Blaster ali mukyafu ntusonga musajja tugabya ali Basudani atatu ye yalinga Musudani anti tumusonga nga alina ekigere kinene bwezi amanyi n'Oluganda ojja kunkubya fishi ate onkubire waffe wane Makindya tugende maaso fishi kiveeko ekyo kati munaye Master Blaster nga mukyafu twegere eggwanga munnange nno omugenzi tebamwogerako gundi nga nengatta ayambala engatteegi gyali nyamu omwezi ne gugwa wali
Munnange oluyimba laba werukola ki? Werukuba. Baddamu okulugiramu ku stage ne gundi olufuse lwa master. Pala naye atandikira awo. Oli kasaaluuliramu. Ng'abantu baluulira ku street. Kati laba Blasta afunire omukisa awo mangu. Kati agenda okunkubira jangu obere mu video. Nga nange njiri ne ragadi ngenze. Ogeze kuyitamu kuyiyayiya. Kuba sama. Nangamba nemugamba mwana kiko. Oluyimba nga balukola ne video. Era Master Blasta video yakajijja bwati nga ajije mu computer yoyo yagikola yasoka gireeta eno katwe eno waffe. Mulabemu. Nga tulina DVD. Zakajja. Oluyimba olwo bannange. DVD zakajja. Nganze sina DVD nina bino bitape ebyaki. Ebyadde bino bitape bitwasuuse sikanga. Bajimutedde ku DVD ya white. Prinko oba Smile. Yali Prinko yakyaka nnyo. Hajireeta. Kati ngolo target yaffe tutagetinze DJ Shiro. Kasalo mutuukako. Ye target yaffe. Ngamba yiye. Alweta tululabamu. Sidi twagitwala wa neighbor. Nze fenga tulina kino kigundi. Kati Master Blasta ave bwayise. Anonya chaliwe fish. Amuga jukire ni nasura y'obusuzi ng'akola. Balumuwa kati akola video ngenze ne lagadi mu Basama. Byasama. Kati akola video ngamba mwana wali chali wange yankoledde video mwana ate video ya kabinyo bichi kati nzanaga olwakomawo nga mukubira. Kume Master Blasta akimanyi Shiru chali wange. Nga tujireeta awo nali nkozesa bideeki bino bitape. Kati netugende wachali wafaawo neighbor. Netusaamu. Nga yoli gino negezaako okumenyeka. Gye baali batuwadde yokka. Nga tulaba luyimba. Nga tuluddamu emirundi ng'emeka. Era kyali waffe twali tukyanyumirwa oluyimba ka girlfriend ke ne kakola ki? Ne kajja. Nabaga mufulume. Naga mugereshi. Kati olwo okumanya abanna ebisira nga biri mu nsi. Atuga twagala okujja mu CD yaffe. Tugende amasanyalaze ne gagenda. Awo zengenda na ka DVD kalamba. Ate ngaleke mwemenyeka. Nayingira n'abeera ne demu we mu ndoomo ne tutuula. Mulinde kakomewo. Tuli neegi. Nemugamba manye ekiriwo kangende wajjajja wano nzijeyo ki? Generator. Akamere. Generator. Okubadde ki? Man generator. Okume. Jajjawo najjajjange nali mwagala nnyo bamuyita jajja Nankyawe katwe yalina mukwano gwe bamuyita jajja Nabbo naye waali. Tubeerawo ne tuli akamere naye ng'omulyango tugutunuulidde. Tuba tuli awo nga gakomyewo. Omuyaaye nga tuweeza CD yaffe. Tugikwata. Atuga kati saawa 7 Shiru ali mu tawuni. Twatambula obutambuzi okuveeka twayita mu Kinyolo. Ne tugwa ku kusaawa ya Queen. Ne tujja ku paaka. Ne tunoonya Shiru watugamba waabeera. Nga ne Shiru nno okujja nno Shiru ajja mu time zire saawa 9. 10 nga DJ Shiru omutuuka ku omumanyi gwe. Yali wakabi. Obiseere era ne kati wakabi. Tebakulimba Shiru tagwangako. Nga twesesa. Nze namuga DJ number 1 wanye wanyawo. DJ Shiru the baddest. Chechiriwo nga chechiriwo fishite. Twogedde yogeddawo alinawo ne muganda waawo. Yali akola ku ddembe. Yasin DJ. Nga Yasini fala. Yali fala. Hai tugenderawo. Nga Yasini tayogera ngeri yamumanyi. Nga twali tumanyi nti ba DJ abashi. Omukulu tugimuwadde twagwa. Shiru alaba mu kintu. Ndoza lero yimba lw'ekisiru yali asoso okuba. Shiru alaba mu ekintu awo. Ajjako. Fe twali tumanyi
nga tetumanyi nti Sidi basobola ogikoppako nga Sheru atuddiza gundi yaffe angalati tubadde tululeese olusigaze nga olete ndulina kati nituga bakoppa kono koppa netoka tukirira Majestic badavmo saawo bonna batragezi tuluba waddaawo tukiridde ku wino naye nga tuli nga tulina making sure tuvaawo mu olukubi soko olukubemu tuwulire lukubemu ne tuyimirira ebbali ebbali w'ekkubo kati ku wino ge waligayibwa bano bagayi ekiyimba kyakabi kati nenjagala nga ndaba oluyimba lutambula nnyo nenjagala mugabe twalizeeyo nembeeramu oyagala okubala oluyimba ndaba lutuyiseeko lwamaanyi tugenda twalizeeyo nembeeramu nokaaba ati kunyumiza bya ddala kaakano muno bisumuzo byo bino badde mbadde mbisudde badi butansasula mbadde ngenda nabyo emizimu gyekate tegyinzigula oluyimba ngamba Master Blaster soko joberekene kato nga njagala ajje eno kubanga nze ne muddemu mugende mu studio nga ndabye waliwo ssente Blaster taze katwe sitagwa muyina bakyagenda ne lito jokkola empalana yatandikira ku audio byakomaawo awo sikulaba duo yakomaawo ebyafaayo bya duo byakomaawo okumanya oluyimba lwaleeta ensasagge nange Sineke ne mwerabira noga kati kankanigatte ku duo oletuwenda kadeidei CEO ovudde mu nkambi endala ofuuse kadeidei fuusa manager Sebo, nyabo, mwana wa Katonda wenna ali eyo. Eno yera Bongo Chaite Foundation. Tukola Art for Charity. Nga tuyita mu bitone ebyanjawulo omuli okusiiga n'okukuba ebifaananyi, okutonaatona ebisenge ne art. Nga jjayo endabika y'ekifo. Tukwaniriza n'essanyu kasitoma waffe. Oyagala kugula art waffe oba oyagala gwe mwennyini tukusiige mu bifaananyi. Olina omwagalo awo oyagala kumutonera kirabo nga kuliko ekifaananyi kye. Tutuukirire wano ku Bongo Chaite Foundation. Buli lw'otuwagira ng'otuwa omulimu oba ng'otugulako ati waffe. Mwe tufuna obuyambi obulabirira n'okusomesa abaana abato okuva ku streets ez'enjawulo abataliiko alabirira. Bire ku namba y'essimu noti 7 noti 346 Le Bongo Chaite Foundation tukola art for charity. Come paint your legacy with us. CEO ogeza manager mwimbi wange temogana mwimbi wange ememutandise abali bakolera emitwalo ebiri sebo twali tuli awo nga mulese katwe jukire katwe sali sapangisanga atuna mu TV yaffe ekibina tulina ekitanda kyaffe ekya box okimanyi kiriko omufalisawo tulina bed cover yaffe nga ne wansoso okwebaka tulina bukapeti buno obwegundi plastic obukusimula obo jukira ate eno gye yali abeera nga ali bubi nnyo ekazeeka katwe tuba tuli awo essimu eyaliko eyasooka esente ze twasooka okufuna mu luyimba ze baatukubira naffe ne tutya yali kyengera bagiyita Kanaani bakubira gwe ye gwe bakubira manager essimu wagikwata nga muyogerako ne manager manager nga njogera tujja yimbira mitwalo 15 nga tulaba nnyingi watu nga tujjako nagamba mwana wano tetupangisa gwe kakkana tuba tuli awo nga bazzeemu kale tugenda zibawa mobile money tezalingawo nga mulina linnya ki boda bali baleete nga batuwaako 10 Blaster ngagamba kwatako soko kwatekeena sigaze meka omukaaga nze muyimbi nze muyimbi kanso okufuna okungula
manager time ngetuuka wiri nga tuviirangako nga wano nga kirabu eringa wali nga tulina omuze twesigama ku mmotoka n'olowooza yaffe kati ogenda oleeta ka balance bawaza mwesigambye ku mmotoka nga masabasa nakyagamba driver story kino mga agenze kuli ali ka Rolex steady ebaga sajja bafudde ne mmotoka nga kakodi kaffe ajikuba mu Kanaani bagimusaba emirundi emeka esatu muina lumu oluyimba olwo kati ka kibiriiti kati nganze nayo oluyimba baluyita omuttunta naye nganze swa luyimba olwo nze nina okuba ali ku DJ's box kalabaraba kati Master Blast oba yakola ki omanyi yeye yanywamu akayaga tulina gye twali tuveeyo eno ekireka omukazi n'amukubira essimu n'aŋŋamba kati olaba fish eno boda ke kutwale eri ewaffe ku geto yaffe kangendeko ebwayiise kumbe waliwo kyaliwe gwe yakula naye ayina emmotoka ebyaddala kati amulabyemu ekyama Blasta yadda olumbera obwavu nga lukutayiriza buli wamu teyadda bizinesi bwekyo bwe egenda bizinesi endala ejja nga babagamba fish yamukola ki yamuyina ndi kukyezaawo Ssengo olina omusajja akomewo otakomawo ndi kukyezaawo ku night yaffe twabeeranga ozze mbwavu fish waabwe akasimu kajja lagadi akakuba gakubira manager owa ye Blasta tumufunye tutya tumutwala London nga mpawa muka wanji London kati awo nentega nemanya manager alina okugenderako London ono esimu naye akoze ekyakaboozi kano munnange no Salvador ndi mu interview wano ndi mu interview kankuddire gwe wenawulira London noga kati mfano omuyimbi wange omuyimbize yamutandika okumanya nakwata ennamba ya Lagadi endi na mutwe mulirayo bije zisembayo ndabe 06 ndikumenyere asogede zisembayo nga ezo maka ziri mu 3 awo obadde London ekufuula enkusu esimu gikwata bukusu osisimuka saaganirawo nabagambira mulina nambuza aliwa nemuga agenze kwano manju mutoyi nanga mumpe nemuga oba kutewa maya agenze muwala jiwana nangamba fish better serious ufune senga amwagala ngirinya boda Winamu sineke mulese awo ku chezi paka bwayise musangayo nga bangamba ali wali ne kaddemuke yawasa yewagudde emuluka yawe parkinze wali ba manager we bali awo singa ensumika alina ne gali sebo manager fishi chanyamba ye yasoko okundaba namugalo soko je nne kitambula nga jaga mugamo okimanyi ogenda London twatondo wala olonjagala nnyonyi twamubuza bubuzo washoda waka nakola ki nga mwana nga mwana ngamba mwana simu ono yampayo sho ziri 10 biki nga mugava mu ebyo nno eno nnyonyi tuwanji yasoko tudebbali ngasoka tubula kakosi kaba manager tubako tutuula kubanga bwayise yali amanyitire ayinza tukwatako namugamba London ogenda ne Balagadi tinati ne Sweet Kid Tulumani nange manager wachiweteeka ko kati nsumulula osuna nsonyiwa nagai namugamba emboko ye maini kile kivuru ojanze chita chaffe namugamba omuwandisi nkola ki
wendi Anisaino kulabirira ngo ko Master Blaster tetulina passport ngwa nati katubali bennyini walivudde wano nosuleka twe netubikolako international wali Monnange nabe ennyonyi abo fumba omutwe tutuuka esimu zivugalagadi atumuga tugenda babiri kintu kyaffe kino duo otonzewo duo mu bwangu nga lagadi bana lagadi simu yaye mulwadde passport tetuzifunye babiri njifunye ogambe kali nalowooza passport ye visa producer kwetuli gwe ufuna passport walowooza passport ofunye visa kiweddewe olagayo bulazi wali tugenda London muyitewo mmwe kati mugiraawo Master Blaster bafune enamba entuufu awo lagadi twabeera ne lagadi awo afune ya Master Blaster kumbe passport ekitolifuna ate tonduulira nnyo mpeddemu amaanyi kati oli yafa kati ndi mulamu toli yafa sikyaliwo ate niraba kutewage anyway mpapa nze nga nguumika na passport yange kulabako era ndani naye siri nyangako London nalabakire bajje nalabakire bajje munnange olunaku sadda mumanya balinnya ddi bagenda ddi olwo Blaster yakiri muki munkola nziramu okola akakyali wange andaga ku TikTok mama omwana bafuye Master Blaster London TikTok etenajja amanya Facebook mbadde nkuvuddemu nati kati TikTok yetuliko mu mutwe Facebook omwana ngamba mama ekiri e London Master Blaster yakubye endongo ekiri e London ne bagoba ne bebe kulu ku stage bayo nga bagala ani teacher twagala teacher atusomese omutima ne gunuma kale visa njina yino olaga passport olo olwenji tunulako njina yino kati kwe kubuka ngenda mbuuza wama eno siye kutwala n'ogenda n'oli nnyonyi ntiye ntika kati ne babuuza kati ki ekiremesaawo awo noga tolina mbuwadde visa oyagala kumugoberera mbuuza mmanye lwaki bakuleka bandese omu mugezi wange naga balina okukoneramu aki visa ebbanga lyogenze ebbanga lyogenze neŋŋamba ne mubuuza naye nga yeno erinnya ennyonyi gyolagayo obutasoma buno buluma bukulu sente bamufuwa ku Facebook bavuwa Master Blaster e Bulaaya ne Master Blaster yali mufala kubanga yabuuzanga Tulumani zino banfuye mmeka Tulumani n'alyo nabbo oyo kangenezi kufundikisa Uganda bamufuwanga $1 naye nga abuuza Tulumani zino akati bazita bachazi yafuuka obuzibu ng'atuuseeyo ani Master Blaster nanti yayita ku hoteri ennene n'agamba waki ffe tetusuzaawo mututwalawo atanso kalubiriza abantu nkugambye atanso kalubiriza abantu balagadi bamunnyonnyolaawo kati akasente kaffe omanyi ba bookinga fadwa bookinze wano teacher yalina sebo yasulako mu hoteri ey'amaanyi wanje sula ni Michael Jackson Sebo, nyabo, mwana wa Katonda wenna ali eyo. Eno yera Bongo Charity Foundation. Tukola art for charity. Nga tuyita mu bitone ebyenjawulo omuli okusiiga n'okukuba ebifaananyi okutonaatona ebisenge ne art nga jjayo endabika y'ekifo. Tukwaniriza n'essanyu kasitoma waffe oyagala kugula art waffe oba oyagala gwe mwennyini tukusiige mu bifaananyi. Olina omwagalwa awo oyagala kumutonera kirabo nga kuliko ekifaananyi kye. Tutuukirire wano ku Bongo Charity Foundation buli lw'otuwagira ng'otuwa omulimu oba ng'otugulako ati waffe mwe tufuna obuyambi obulabirira n'okusomesa abaana abato okuva ku streets ez'enjawulo abataliiko alabirira bire ku namba y'essimu noti 7 noti 346 827 Le Bongo Charity Foundation tukola art for charity. Come paint your legacy with us. omusajja nange bakuleka
bandika akuba Yonange kati akuba show zaali 2 London omulaba ku Facebook okwo ate nga wali kyali wange wenagendanga omulabeko wakiri bulabi Master Blassa nga siyagala show nga yajiggala munnange nno nga ndaba bamufunga essente ki ensaalwa zikwata litojjo wamulabako olwo naye olwo litojjo twayawula ngowa duwoye munnange nno laba banaye Master Blassa akomawo e Uganda agwa ku airport laba chance aba atuuka e Kajjansi ankubira bambi omutima guluma angamba oliwa konze nkubuzeewo ekatwe kati tugenda kujja ngenda kuno naawo ngenda muki Mwaluwa tugende ffenna sho konze awo passport yali ekola konze Mwaluwa nati kati naba manager wano olafunye aguze kibina yali tanajigwa ono yankuba enkokola yakukirako obukizi yakukira togamba nkokola yakukira angamba tugenda kuno naawo tugende wa gamba eyankira gamba tugamba yankuba tugende wa tugenda Arua soko kiddemu kiri eyankira eyansinza amagezi eyankira yali alina emmotoka alina ennyumba eyakabye ey'okusulamu neya passport ne visa nga abimanyi gwe nga tolina kyo weebwa ayisaawo era kusula muyimbi bwena amujjukira erinnya nja mugamba sifunyeemu akatondo bagenda tuwa sente mmeka nga ngamba nze ngendo yimba jantubeerewo tukole ki tukikube nkomyewo njagala sente kati nfeeno tugende nga ngambye ennaku meka 5 nga nedda ssibu mwandeke eri soko John tulabe jangwe kati bambi yali anjagala nga agivuga ngajja nga bagivuga yali tamanyi motoka era Master Blassa yafa tamanyi bavuga motoka anyumiza gwako nga atula wali nga yafuse na boss seba atula mabegeri akasigala akanywere yakayageri kati emoloke tuka ewe katwe nga muli mugayi nga baga mumwite wagule bali e wagulo ti omukulu akuyita embuzani teacher tamumanyi nga nvaayo nga nzija ngamba nono olaba nakava ku airport ne sawa zino ne tulina show mu Arua managers bookinze zishomeka 5 yali je ne tugenda ne tukola ki ne tukola namugamba ne genda okole nange sura kuba nti oli busy genda okole nga gamba kyali awo mwana fishi wange mumpereyo emitwalo ameka 2 kulaba otandise okudda engulu empulya nenkwawa zitandise okukola ki okutuyana nga ndaba ono alina ozijjayo alwayo alwa endo gabala ddala nga 2 agampadde sibikipuli namu yebawa excess kayemba ani yabimuwa excess kayemba muyaye basomuwa ebitubule bamufuwa omumiri tonteka mu mbozi ze tuveeyo nange ze mbadde njogera boogezi andi bakuwoniize bakuyitaddeko ekipapula tudde wano kipapula kyakyogerako oluvannyuma nakuwoninga naye ate gwe mutiisatiisa obazeemu omanye entaloze ennwanyeze tudde wano tujja kukiwa special care munnange nze fulumye nazo nyambuse nga ngamba naye olwegulo twesange kuki ku gundi nja genda ku makya nnyo nga bukya Arua
njagenda nga bukya twesange ku night ya Chameleone yali ku gundi eno waggulu Sherry's namuga ku Sherry ogonze kampa dabi kangenda aruwa ngansoka ngamba nganzikirira mu katalaawo awo nkumanyi ngangulako board school ngoyo bwayamba dobo buvugato bwava dda kabla kana ka red Kasipati bwakubye ngankagula nga bujini bwaffe twabugula ngawo mu katale nakakubaka black nenzo kakubitako jini wano ya black ne ba white waggulu obupati obwo bukasipati era nabo bujini mabita bukasipati nengenda ku Sherry mbandi awo omukulu azze kati omukulu nga takyanyumya nnyo mbozi zaffe nga anyumya na Chameleone sibe bali bona abawanvu nga bona bateekako sigala emmanju ng'embozi tekyakwatagana olw'ogwengo lyeri mulumbye wendi ono mimbi wange nga talina no manager we Chameleone nga bwagamba agoba abantu tamanyi nti agoba gwe kumbe nga nange ndi mugongo gwa Blaster ngubiteko nga Blaster usiye muwanvu wakotekamu omutwe nga mwana kati kyekiriwo bakuweka bia yuze wendi kulabitira amala mimbi wange simuvaako nze ng'akubamu ng'akuba Chameleone awo nga tuli embuzi Chameleone yagabanga embuzi awo ku Sherry twagirya tuli embuzi awo Master Blaster we yali ayimba ng'asala oluyimba nga mwana njagala nnyo kyali wange MC Fish mwe ku ngalo gwe tomanyi nempulira ng'ensigo kyo yewanga njogedde ki anjogeddeko abantu babuza MC Fish yana toyimuse kubawubirako wasuula nali mumpi ocha ku stage kwennyini nafuna wakakazi okwogerako obwogezi sura yafuna akakazi kati mugamba mwana walo kazobeda kenkwana nika katuyimirika wano ku motoka yo wano kakakazi nikala tukatumira bouncer na akaleta Blaster naga tujayita wano mu kinyolo tukusule wali ewaka akakazi nga tukaleta mbaze ngenze mwaluwa waganero genda mwaluwa aho mukujja nga ngamba motoka ye yangamba nanga mwana Fish mine bintu byetagamo okuyimba yo nga okola oteka ye kigoma nga otugire ebigambo oteka ye ekigoma namuga naye nachali wamba muita producer Didi nanga Didi chaliwo ntiye mwana kati wano mwana Chameleone ampaddeyo weziti nange kankuweeyo otandike ekisanga project we nabanjisanze nga nkomyewo okuva mwalo atupika nange njateka naye nga nze njagalamu ekigambo kimu Master Blaster the teacher ne Fish yeti oba headmaster chofa mugamba wagamba Master Blaster the teacher nga MC Fish headmaster nga kyokka kyenfa nga sagala birala ayimbe mubira naye nga njagala kiri ekigambo bawuliddemu eddoboozi lyani the Master Blaster nangenda nkola luyimba nasangayo Didi mbaliremu kati yakuwayo ko motoka awo birambulule yaddamu nakokyayo yanjo kyayo ovude gali abiri nimbi wamufunamu kakati angende wa Didi jukira sirikodi nganganako nga Didi ampa kyali bamuyita Tango nga tanga ngamba tutandike ngaze mugamba ngantani kokwekube nanga sigoli no bikuba wayo tukome wano batulinde mu episode endala kuba tunda nensi yange mweraba